spread it, taste it, and love it. Prestige Margarine. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وبعد منافي قوينا هتلبا مچابونا قواليرو ورقبيري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kadeka dawa yafe yenjawulo dawa special kutekebwa mwensimbi banafa ba Prestige siyaji bwetogera ku siyaji obo ina kutegera Prestige naddala gwe alya omugati simanyi boyinza kuwomerwa omugati nga tutaddeko Prestige ekyo batolya kyango kyerere Prestige Margarine siyaji gwoteeka ku mugati n'owulira nga ddala omugati gwegwo ate nga si kuwoomerwa buwoomerwa wabula n'ekiriisa omuntu alya Prestige alabikira ddala tazimbulukuka wabula anyirira kwegamba nti newomutunulako omulaba oba asigadde mu sayizi y'entonotono oba sayizi nnene naye nga omulaba nti anyirira kakati abamu bateekako ne mu buugi bannanga balina amasomero abaana b'amasomero mubamba mubafumbidde ku kuugi mubasuuliremuko ku Prestige bafune ekiriisa ekyo ebijanjaalo nabyo osobola okusuulamuko kugamba nti obuwoomi bweyongera ate n'ekiriisa kyennyini Prestige Margarine kutuusibwako bannaffe aba Chapa Traders wali mu kikuubo n'ebintu ebirala nno bingi ebikozesebwa awaka byonna Prestige kyekimu ku kyenkubuliddeko naye n'ebintu ebirala ebikozesebwa awaka agenda wali mu kikuubo Chapa Traders ogenda kubanga obisangawo tulina buto tulina tos ayoza tulina sabuni era ayoza tulina ebibiriti kakati waliwo akabiriti kibiriti kino kyensuubira nti buli muntu wenna wandibadde nga ekibiriti kino okikozesaako kibiriti kino kiyitibwa Solio Soft Matches kakati waliwo ekyenjawulo nti ebibiriti ebirala byonna byomanyi byo kibanga kikwetaagisa okuba bannangeze n'essuulwe obusuulwe olusuulwe lubanga lugenda kukyonoona Solio ono water resistant kikyentegeeza nti amazzi ne bwe gabanga gakiyiseeko tekigenda kwonooneka amazzi nga gakiyiseeko tekigenda kwonooneka so genda gwe ayagala okusuubula ebingi Chapa wali mu kikuubo ate gwe ayagala kinoomu ekiro njagala ekibiriti kyange kimu njagala paketi yemu njagala eki amaduuka gonna ne supermarkets mu Uganda Kampala n'emiriraano wonna ogenda kubanga kabiriti ako ka Solio ogenda kukasangayo era na nsaba nti kakozesebwa ate onoonyumiza n'abalala nti ababadde tebanna bakakozesa bafiirwa dda tuli ne mukadde waffe Sheikh Yasin Kiwewa director wa daawa mukulembeze wa Supreme Mufti ye musomesa waffe ow'olunaku olwaleero era nga tugenda kutambulira ku mulamwa gwe gumu ogwasomeseddwako olunaku olw'eggulo njagala kubanga mukwasa ate tugende maaso fadhal Sheikh. A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim اللهم اجعل هذه المجالس خالصة لوجهك الكريم واجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة إنك ولي ذلك ومولاه فنيم المولى ونيم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير tumwebaza Allah atuwangazizza okuva ku lunaku lw'eggulo twabadde wano ffenna n'atuusa olwaleero nga wakatikati awo tetulina nguzi gye tumuwadde kugamba nti atulekewo ne batwalidde wadde bangi tebalina kyonna kye bamusobezza kugamba nti abatwala n'abafunye ebizibu ebyenjawulo era bangi naye ffe tugamba nti alhamdulillah tukomyewo nga bwe twabadde tumwebaza Allah olw'ekyengeri ekyo kyakyatuwadde kubeera nga tuwongera bwongezi kumusaba atukozesa ebirungi bwe tubanga tulina we tuwabira abeere nga atuzza
abeere omulungamya waffe mu buli mbeera yonna. Tukomyewo nate n'omusomo gwaffe gwe twatandiseeko olunaku lwa jjo gwe twaleese oluvannyuma lw'okulaba biki ebiri mu nsi ogw'okusaasirigana. obeera ng'olaba ebiri mu nsi osobola okubeera ng'okola irimu eno ffe obusiraamu kye tubulina ti Allah yatuwa ekintu ekijjuvu ekikwatagana buli mbeera ebeerawo, ekikwatagana ku buli bantu ababeerawo mu kiseera ekyo, ekikwatagana ku buli muntu. Olwaleero bw'otunula ensi gye tutambuliramu mu bintu ebyawedde gwe bayita omuntu, kitendo kya kusaasirigana. Olwaleero omuntu bw'aba ng'asanze muntu munne yeegumba atirisiti asanga ensolo. Allahu akbar walillahi. Alina gw'asanga twakubba ekifaananyi olunaku lwajjo nti ekiseera kyaliwokko ng'omusiraamu atambula oba omuntu yenna obudde bwamuzibangako n'afuuka mutabani w'ekkubo Ibuni Sabiri oba Binti Sabiri ng'akyama ku nnyumba gy'alabye n'agamba nti bannange gye ŋŋenda wala mbadde ngenda kyannamukaako obudde bunzibyeko nsaba kusulako wano. Ne mumwalira n'alya ne munyumya n'akera n'ekyenjana n'amazzi anaabagooca n'akera n'atambula. Ne kati olwaleero ekyo bwekibuuza omuntu asembayo imaani eyo waggulu n'asembayo eyo wansi nti okyasobola ekikolaga nsisobola. Lwaki abantu twafuusenga ebisolo oba tuli babi n'okusinga ebisolo? Kubanga ebisolo ojja kukisanga nga kirina bye kifiirako, bw'aba mwana waakyo kimufiirako kigamba oba nfa kanfe. Oyinza okulaba ekinyonyi enkoko kamunye kano akalya enkoko bwe kaba kaagala okulya ku bwana bwayo tesobola kubuuka genda mu bbanga naye erwana okulaba ng'etaasa obwana bwayo. Naye olwaleero zino TV ekuleetera omuntu nga yakkakkanye ku mwana we n'amala omumuzaala mukyala olubuto ne lumulumira emyezi 9 n'amukwata n'amuzinga mu kigoye n'asuula mu ttoyi oba n'ateeka wonna waatadde. Enkoko kyetasobola kukola. Sheikh nno oyo oyinza okugamba nti aba tannafuna nnyo laavu newankubadde ng'abadde mu lubuto lwe naye aba tannamufunamu nnyo laavu, naye osanga oli omusajja oba omukyala omwana we lwamwaka myaka 2 myaka 3 ne bagamba nti yennyini yeyamwetemedde yamutemyeko omutwe. Astaghfirullah. Ekintu wekyeyawedde yalimu ekintu abantu simanyi obwongo bwaffe yali badde nga yemboozi yaffe kati abantu bakitamwe. Omuntu eyavudde gye yavudde situmanyi yabadde afaanana atya n'agenda n'ayingira mu ssomero ly'abaana abato bamuzibe b'amaaso n'abakumako omuliro. Kati ogwo mutima ogunoonya mu kisolo ne gukubulayo, ogunoonya mu binyonyi ne gukubula. Kati tutuuse ku mbeera bane ng'olaba kifaananyi kya muntu naye nga munda waliyo ekintu kirala. Ekitendo ky'okusaasirigana kino kyekitendo Allah kiyeetenga nakyo, kyekitendo kyeyatenga nayo kyo owekitiibwa Nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, kyekimu ku byaleeta Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam era nga akisiga mu bantu. Twagamba olunaku lwajjo lyatugamba owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'agamba nti la yunzau rahma illa min shaqiy. Omuntu yenna gw'olabanga agamba nti sirimu mutima musaasizi manya nti oyo aba mu bwonoonefu omunoonya ekika ky'omuteekamu nekikubula. Twatambudde twalabye okusaasirigana kwalibadde tutya, ne tulaba atya Allah bweyete n'obusaasizi, ne tulaba abayingira omuliro nga baguyingira busaasizi bwababula, ne tulaba abayingira ejjana nga bafunye buki busaasizi. Olwaleero twawula kulaba butyaffe Allah jalla jalaaluhu bwatusaasira ffe abaganye okusaasira bannaffe tulemereddwa okusaasira naye ate ye Allah wonna we tuli mu kusaasira. Bwadda ku ffe abasiraamu, ffe ng'abasiraamu Katonda bwe yatonda akututeeka mu nsi eno kyeyatutondera ekikulu kwali kumusinza.
bwegamba nti ojja kunsinza bweba nkola yaffe ya buntu wano bwa bulijjo nti ogenda kunsinza ekitegeeza olina okunkolera buli kintu kyonna kyenjagala okisobola tokisobola era enkola yabangawo gye bayitanga ey'obuddu omuddu ng'akola byatasobola kukola naye n'abikola lwa mukama we kyayagala ne bwoba nti okyagala otya nga yagane nti ekyo tokikola tojja kukikola naye ffe Allah we yali atuteeka mu nsi yatuteekako ibaada tumusinze ne mu ibaada labwe yatugamba yaga nti la yukallifu llahu nafsan illa wusiaha Allah tayinza kukaka kukola kintu okujjako nga n'obusobozi bwaki abukuwadde ffe kye tutalina eri bantu bannaffe bw'ogamba omuntu akola ekino mulonga nti kukola bw'abanga olwaleeyinza okusanga abantu abasibe babazizza emisango n'ojja kusanga omuntu nga bamusalidde olulimbi lwatalimangako amaze emyaka 10 talima naye nga alina dulima lwampaka kati obusaasizo obwo mu mutima buba bwakoze ki naye ffe atugambye gwe buli kintu kyonna kyolaba ng'okikola Allah yagamba okikole manya nti Allah yakuwa obusobozi obukukikola ekitegeeza Allah atusaasira tuli mu kusaasira kwa Katonda buli ibaada yonna gyolaba nankwadde nazo zimala ne zitulemerera naye ate tuzikola nga atuwadde obusobozi bwaki tojjukira kyafaayo kya nabbi ng'ali mu miraji eswala ziyali azze nazo zaali 50 bwe yatuuka Musa yagamba Muhammad n'amugamba nti ezange zaali ntono naye zabakola ki zabalema ddayo omugamba akendeezeeko bwe yaddayo yakendeezaako yakendeeza bw'ojja ku bino ibaada zonna zetukola okusiiba ffe kwe tusiiba abantu abasooka siko basiiba okukakanyavu okusinga awo nefu yalaba nga embeera gye tuli tetusobola yatuwa okusiiba okwangu buli kyonna kye tukola kiri mu bwangu lwakusaasira kwani kwa Allah alina okusaasira Allah kwawa lilmudhinibiina n'abamujemedde n'abasaasira abamawale bolaba ababbi abatemu bonna buli bolaba akoze ekikolobero naye ate olwokubanga okusaasira buli muntu ateekeddwa okutendebwa nako Allah asooka n'abalaga nti nze kansooke n'atusaasira mugwo yatugamba mu hadithi al-Qudusi n'agamba nti yabuna Adamu muntu gwa andaba n'agamba nti innaka ma da'awtani wa rajautani tolina wonsabira wonna oba tolina wombeera nga oninamu essuubi ogamba nti bwaba muntu nga omulinamu essuubi kitegeeza nti pulaani zo zikomye pulaani zo kati ozeggyeko zitadde kwani kwakubiri kati gwe buli wobeerera ne Allah nga omulinamu essuubi agamba nti gafartu laka ala ma kana fiika kusaasira kwenkuwa olwokubanga nze gw'osabye byonna ebibaddewo mbikusonyiwa kitegeeza nti byonna byobadde wansobya mbikola ki bikusonyiwa olwokubanga onfunyemu essuubi naga nti wala ubaali nze sifaayo wakola kinene kyenkana ki mu bunene bwekyo kye wakola ngenda kikusonyiwa wala ubaali nga sifuddeyo naga nti ya ibuna Adamu muntu gwa ndaba agamba Allah nti laubalagati dhunubaka anani sama ne bw'omusobya Allah noga nti okusobya kwe musobezza ebisobyo bwe ngenda nga mbipanga biva wansi ne bituuka ku ggulu bisusse omuntu wasuubira nti omuntu asobya n'agamba n'okola ekintu kimu thumma stagfartani gwe n'otula obutuuzawo ku musaala gwo n'onsaba nkusonyiwe nankubadde ng'olaba nti osobezza otya gwe n'onsaba nkusonyiwe aga nti gafartu laka wala ubaali nze nkusonyiwa sifaayo gwe olwaleero omuntu bwakusobya n'akusobya ne bwakutwetonde otandika mugirayo wansobya kino sijja kukusonyiwa ngulayirira Katonda singenda kukola ki sigenda kukusonyiwa kubanga mubalidde byakusobya biri bitaano abamu bagambalira ku kimu nagagundi kankoze siri musonyiwa naye yaganji gwe ne bwopangapanga nga muli mushiriki mulimu obubbi mulimu obutemu mulimu obwenzi mulimu buli kintu kyonna ne byenkanananisama okuva ku nsi okutuuka ku ggulu n'otula wansi n'ogamba nti Katonda wange ensonyiwa yagamba nti gafartu laka wala ubaali
ngenda kusonyiwa sigenda kufaayo kubanga wali annenya naga nti ya buna adamu muntu gwe andaba law annaka ataitani biqarabi al-ardi khataya yaga nti singa otuuka mu maaso gange nobeera ng'ojja okusaba nkusonyiwe naye ng'ebikolobero by'olina byenkanankana ng'omusenyu oguli ku nsi oba ettaka eriri ku nsi nga byonna bisobye wasobya thumma lakaitani naye nojja mu byo byewakola la tushiriku bi shay'a nga wakakasa nti nze ndi omu nankubadde wasobya naye ng'osobya nze ate tolina maanyi malala gye wagajja nti onsobye shiriki ye teyaliimu nagandila ataituka bikarabiha maghfira yera nti byonna buli kisobyo nja kuleetayo maghfira yakyo kwega buli kiwakola nja kuleetayo amazzi agakizikiza bibeerenga watakola ki ng'ebitabangawo kakati bwatyo Allah bwatusonyiye bwatusaasidde almudhinibina kubanga ffenna tewali muntu ali 100 ku 100 buli ffenna tusobya enkya neggulu nebwe okwata muntu munno olwaleero n'omubonereza n'osaanyaawo obulamu bwe n'abonaabona obulamu bwe bwonna olw'okuba akusobezza ekisobero kiki kimu nebwe olwebuuze otulangamu n'ogamba nti ze olwaleero okka Katonda musobeza bimeka kubanga omuntu bw'omugamba nti kwatako exercise book owandiikemu ebirungi by'okoledde Katonda n'ebisobyo by'osobezza Katonda ojja kujjuza exercise book nga 10 nga tonnajjuza exercise book emu ey'ebirungi naye nti byonna ne bwojja nabyo gwe n'otula newegaa ni Allah nsonyiwa ngenda kukusonyiwa Allah n'atusonyiwa olusonyiwa olubuna kubanga Sheikh Abdul Salam olwaleero omubbi eyasuze engabba agenda kulya agenda kulya ekyemisana ayinza n'okulya bulungi n'akagadde n'ateekako ka prestige naye nga yasuza bba yasuza tta omwenzi agenda kulya kakati ebyo byonna Allah okukuleka olwaleero bw'oba wasobezza muntu munno ne bagamba nti bakunoonya just ekigambo nti bakunoonya oyinza okunoonya kwoteeka mu lubuto ne kakubula nebwobanga okafunye nebwekabanga wekalyawo okalya tekakyagenda kasita bakugamba nti bakunoonya ng'akunoonya muntu munno naye njagala abali abandaba mwebuuze nti bameka Allah banoonya mu bubbi bwo yakulabye ng'obba mu butemu bwo yakulabye ng'otemula mu bwenzi bwo yakulabye ng'oyenda buli kikolobero kyonna kyewakoze yakoze eki era akunoonya naye wamu n'ekyo akulese olya onywa otambula mu nsi ye nga ye bwayagala yensonga lwaki bwe yali yeetenda Allahu jalla wa ala yagamba nti arrahmani ate arrahimi rahmani kuno ku duniya agenda kusonyiwa gwe omusobya n'atali musobya muwangaale ojja kusanga erisajja erisinga okuba erijeemu ku kitundu nga lyerivuga emmotoka esinga okuba ennungi osanga erijeemu ly'oku kyalo nga lyerisula mu nnyumba esinga okuba ey'ebbeeyi nibaga nti oyo mundu omwalimu alinamu essabo ddene mulimu ogwo gwakola kusamira naye olwokubanga Allah musaasizi n'amuleka kamusasira ali kakati ebyo Allah byatukolera baganda bange batulaba bye twagala tuyigireko tubeere nga naffe tuddiramu ku bannaffe mu nsobya yonna gye baba tusobezza bannaffe batusobya kale oli ne waba yakusobya kinene bwe tolina buli kisobyo kye bakusobya olwaleero duplicate tebalina kye bagenda kusobya kyenkana bye basobya Allah kyenkana bye basobya babakabe tekiriyo olwaleero osanga omuntu mu famire Allah n'amusitula Mungu bw'amusitula n'akomyawo emmere maama w'omuto gye yamulyako bakyali bato yaga nti omukazi oyo ndayira Katonda sente zange fazaali nzisuula netalira ku 10 kyange gwani naye nga nsonga ki aleeta biri ebyekito bwe nali omuto yandyako emmere yankuba gwani jamaani Allah talina gwe ogamba nti akusitudde mu family toyina kyolina nnyo ayagadde bwagazi
toyina mikono 5 oyina emikono 2 toyina maaso 4 oyina amaaso 2 buli Allah akulonze bulonzi Mungu bwakulondanga omutima mu byosooka okufuna mutima musaasize era yagamba nti wabanga ina wakutadde wa ahsin yisa bulungi banno kama ahsana Allahu ilaika nga gwe Allah nawe yakulonda nakuyisa buki bulungi laba nabbi sallallahu alayhi wasallam yafuna kubanga ffe tugenda ne tugamba nti nabbi tumukoppe ko sunna ne tumukoppa ko sunna ennafu waliwo sunna zibayita ennafu olyoga nti nabbi amukopyeko kirevu sunna ennafu waliwo katonda gwe yatonda waliwo sunna ennafu waliwo katonda omuntu gwe yatonda nga talina kirevu mu butonde bwe nga takirina kati yo gwogenda kukoppa ki olwali abantu badde n'ebirevu naye nga bakozi ba bikolobero n'ekirevu ki olinga tava mu kanzu naye nga mukozi wa bikolobero oyambala entebe naye nga mukozi waluka naye mu bitendo katonda byeyamutenda nabyo yagaa nti bilmuminina raufu rahim kubakkiriza yali nga musaasizi nnyo gye bali ate nga wakisa n'abatali bakkiriza ojjukira ekyafaayo nabbi ng'akomyewo e Makka yagenda e Madiina naye oludda olw'okudda e Makka Madiina yagendayo yeyagalidde Madiina yetawangaalangayo wadde ng'ekitundu Madiina akiwulira buwulizi era lwe yagendayo ne maama we nga muto teyaddayo yayitangamu buyisi n'agenda okusuubula ng'eri nsi ndala wano bamufulumya e Makka bafulumya muntu gwe baagala kumutta yawaŋŋanguka buwaŋŋanguzi yabomba bubombi adduke okumanya yali ayagala Makka atuuka Juhfa atunuulira Makka ng'alaba tekyalina kyakkola anoonyeza amagezi gonna agasigala mu Makka gakoze eki gagaani naga nti ya Makka innaki la habu biladi ilayya tewali kitundu tewali kyembadde nsinga kwagala nga bwe nkwagala wa habu biladi ila Allah ne Allah tewali kitundu kyayagala nga bwayagala Makka nayogera ebigambo bino naga nti laula anna ahli akhrajuni minki singa abantu bano tebanfulumiza bufulumya mu Makka ma kharajtu salikoze eki sandifulumye nagende Madiina mu nsi empya n'ebizibu byasooka okufunayo ne banne Allah musaasira bano akomawo e Makka Fatiha azze Makka edde mikono gy'obusiraamu omuntu azzenga zegamba nti njagala kukomyawo Makka mu busiraamu ajjanga buli kintu kyonna ekimwetaagisa okubeera nga Makka agizza mu busiraamu akirina bwe ziba mundu yazirina bwe abasirikale yabalina mu bungi bwe buba bukambwe bwaliwo abetefuteefu okukola revenge baaliwo naye abasajja kasita bategeera nti Muhammad yazze nejje la qibala lahum biha tebalinaako bugezi kubanga baali bamanyidde ddala bye basobya manyi nti yagenda e Madiina ate ne bamulumbayo era bamukole eki bamutte bamusuba omutte e Makka n'agenda e Madiina bamulumbayo bamukole ki bamutte n'abasuba ne badda ogwokubiri bamulumbeyo bamutte n'abasuba ne badda ogwokusatu bamulumbeyo bamutte bamukole ki naye kati aliwaabo wennyini azze atazzenga amaanyi buli kintu ekirina kitegeeza nti asobola okubakola buli kintu kyonna ekisoboka okukolwako yali asobola okukibakola fatasallalu ila jibali Makka baddukira mu nsozi z'e Makka atuma manipawa abo abasirikale babagani mugende mubaleete ne bagenda ngano betefuteefu okukola kyonna ekibalagirwa kubanga jjukira nabo baali balozaako bennyini abo bebalesa ebyobugagga byabwe bye balesa mu mayumba gaabwe kati be basirikale ate abaliwo ne bagenda ne babakuŋŋaanya ne babateeka wala sahatul Kaaba mu kompawundi ya Kaaba awo n'abatunuulira ng'abasirikale n'emmundu zaabwe bazirina era nga bwalinda oda ya mukabaawo waabwe yababuuza ekigambo kimu nti maadha tadhunnuna anni faa'ilu bikum mumulaba musana kukolerwaki abasobola okwogera kubanga mwalimu abaali batakyasobola kwogera gwe bwoba omanyi nti nze nalita gundi nze ndi mu kibanja kya gundi nze nalijawolokadda katayogera ki era osirika busirisi ogamba nti leero leero bukedde sajja yamanyi kyanatukole oba ngenda kufa ntya abasobola okwogera waliwo yayogadanga nti akhul karim wabni al akhil karim
abadde mulabe waabwe eggulu kati olwaleero muganda waabwe Seruganda mwana wa muganda waabwe Seruganda mwana wa mwana ng'alinga aga nti oba otusse kale tutukumako omuliro tutte bulungi naye abatunuulira naga nti idhabu fa antum tulaqa mwenna mugende mbatadde okwekusaasira siina gwe ŋŋenda kuteeka wadde mukomera aga nti fa antum tulaqa mutambule buli omu agende gyavudde abasajja batunula Muhammadi nga tebamutegeera ne baana abasirikale be nga tebamutegeera naye olwaleero Makka bwe bagamba nti waliwoko omuntu ate nga mulabe wa busiraamu wakana ekyo kyajja lwaki wa mutima musaasizi guno ogwali mwani musomesa Allah kyatugamba lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kyekyokulabirako ekintu kyebagambye ezo ze sunna zetulina okuyingiza zetulina okukoppa kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad bino ebirabika Allah tabitunuulira Allah tatunuulira bifaananyi byaffe takutunuulira nti nze ndi musaati oli mukanzu oli musaati nedda Allah atunuulira wa omutima omusaasizi gubeera munda eno newabeera okusaasira si mu ngoye tewali ngoye zebagamba nti ekyo kyambalo kya busaasizi no ekyambalo ky'obusaasizi libaasu takuwa ate libaasu takuwa ekyambalo ky'okutya Katonda kibeera mu mutima yaga nti haahuna so baganda bange tufune okusaasira ngaffe bwe tusaasirwa gwe okusoomozebwa ate oyinza kugamba nti eyo siri musonyiwa n'owoolera eggwanga n'okwata akabiri noga nti obanga waliyo omwana we nottiramu n'abalala obadde oyagala omwana wa muntu ki ogwo omutima si gwa buntu ffe tusaasirwa ekiro n'emisana kubanga Allah tumusobya ekiro n'emisana ensonga lwaki wagamba Allah mu byeyewandiikamu fi hadhihi dunya hasanatu wa fil akhirati inna hudna ilayka yagamba nti ffe tuli baluŋŋamu gye tuli gyoli Allah jalla jalaalu bwe yamala naga nti adhabi bwe mba mbonereza usibu bihi man asha sibonereza gwe si gwe nsalirawo nti bonereza gundi usibu bihi man asha nsonyiwa gwe njagadde Allah gwayagadde okusonyiwa mukola ki era gwe tolina mu bwongo obwo tebuyingirangamu ekintu ekigamba nti Allah alina omuntu gwatasonyiwa. Munnaffe gwe atulaba mu Dawa special program yaffe eno tuli ku mulamwa gwa kusonyiwagana na kusaasirigana okusaasirigana wakati waffe bannange tusobyagana naye senga omuntu omusaasira senga omusonyiwa lwa kumusaasira n'oli atakusobezza naye saasira kitonde kinne waakyo omuntu omulaba alina obwetaavu bw'alina naye nga olina obusobozi obusobola okumujja mu bwetaavu obwo musaasire omuntu omulaba agenda kugwa mu buzibu musaasire omutaasi omugabe nti munnange wano wandibadde nga okola bwoti ne bwoti n'otafuna buzibu buno tusaasirigane wakati waffe ye programu eno Dawa special prestige yegikutuusaako nyongera okukujjukiza nti buli byonna ebikozesebwa awaka ogenda kubisanga wali ku Chapa Traders mu Kikuubo si wali ojjukiza tuyingira mu Kikuubo yonna sayidi gyoyingidde boyingidde eno yewa Kiseka obawa era edduuka bw'obanga oyingiridde ku sayidi eno ewa Kiseka bwetambula munda mu Kikuubo ku mukono gwo ogwa kkono ojja kubanga edduuka lya Chapa oliraba bw'obanga wayingiridde eri nga oba ku mukwano arcade bagita mukwano arcade nga gyewayingiridde ekitegeeza ng'oyingira munda mu Kikuubo ku mukono gwo ogwa ddyo Chapa ojja kubanga ogiraba buli yenna ebikozesebwa awaka ojja bifuna naye kati waliwo bibiri byenjagala ntuteekeko essira kisookera ddala ke kabiriti kaffe kano akasolyo kibiriti kino kirimu obuti 45 obuti bw'ekibiriti 45 ndoze kyekibiriti ekyasinza okubeeramu obiriti obungi obubeeramu 33 naye 45 tekigenda kunyuukirira tekigenda kubwa nkuba kifudde ne bw'oba ng'okyerabidde wabweru manya nti ekyogera kikulu ne waba omwana abadde agiragira awazanyazanya
nekigenda kigwa mu mazzi manya nti ekyo ojja kwongera okikozese n'olwekyo mugende mu bisuubule nnyo ab'amaduuka kati aw'amaduuka kisuubula gwe gwandaba kati akikozesa gwojja okgenda ku dduuka tomugamba nti mpaayo ekibiriiti mugabe mpaayo ekibiriiti ekiyitibwa soliyo kati ow'edduuka amanyi nti abantu soliyo gwe baagala atandika okisuubula ajjewa ye ajje ku capa Prestige oyo ye siyaagi gwe tulina munnange okukozesa tumulye ku migaati mu bijanjalo mu buugi siyaagi agenda okutuwoomeseza ekyo ekyokulya ate nga alimu obulamu nga kyakulya ekigenda okugasa omubiri gwaffe ye Prestige margarine. Tukyali ne Sheikh Yasin Kiweewa nga n'omulamwa gwaffe gutambulirako gwegwa okusaasirigana n'okusonyiwagana. Naam Sheikh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tukyagenda maaso n'omusomo gwaffe okusaasira n'okusaasirigana. Wenjagala kubeerenga kukomawo buli gwe bayita omuntu kikomewo. Tumaliriza Allah nga nti waba abonereza kw'abayagadde naga nti wa rahmati nati bwe mba nsaasira wasaati kulli shay yaga nti okusaasira kwange buli kintu kyonna kitegeeza nti gwe buli gy'oli manya nti okusaasira kwa Katonda okukola ki okusaasira okwo kwava eri Allah ne kugenda eri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwetulabye kwe yakola ku bintu byolaba nti tebisoboka naye twaga tulabe ebifaananyi mu kusaasira kw'ow'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam okubyenjawulo tulabe bwe yasaasira abalabe be bali ab'e Makka kati katulabe ati bwe yasaasira ku baana abato olwaleero gwe bw'omala okukula omwana omuto mutwala obanga ekiki olwala abaana abato bafunye obuzibu bantu abakulu kizibu kati kusanga muntu n'ogamba nti ntutte mwana wange mukyala awumulo wa jjajjaawe omutiisa abantu nsolo abaliyo abantu nsolo abaliyo b'omukola ki fe twakulira mu bajjajjaffe era ne tufunayo emirembe naye kati abantu oli akwata omwana yagenze wajjajjaawo okuwummula omusajja n'ajja ewaka bw'aba mwana muwala ne baga nti yamusobezzaako omulala asobola omukwata naga nti bamusanze bamusalidde emmanju w'ennyumba ya jjajjaawe kale buli muntu olwaleero tuli mu kwekengera ku baana baffe olwaleero tewakyali muntu alina gwebaga nti musaasiza eri abaana omunoonya nakola ki ne sallallahu alaihi wasallam ffe gwe tusomako obusiraamu bwe yabanga n'abaana abato yewamusanganga ng'ali awo azannya nabo abaana abato bwakwata n'anywegera ne bakola byonna bye baagala abalaga omukwano ng'omuntu bwateekeddwa okuba era lumu waliwo sahaba bamwita Aqra bun Habis yajja eri w'ekitiibwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nagenda okulaba Nabbi akutte Hasan oyo oba eriwayegana Hasan oba Hussein ng'abakutte abwabanywegera bwabateeka mu kifuba Aqra n'agamba faqala lahu atuqabbiluna awladakum odde ku bwana obuto n'eminyira gyabwo otandika okunywegera gwe omubaka wa Allah n'agamba inna li 10 yamuganze nyina abaana 10 nyina abaana mameka 10 ma kabbaltu ahad minhum qatti sina gwe nali nkoze ebyo byokola 10 sahaba yagamba mbaka sallallahu alaihi wasallam ebyo sibikola semanyiza baana ti omwana nzirawo munywegere mulere mute nagamba ma kabbaltu minhum ahadin qatti sina gwe nali njegedde laba Nabbi yagamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti yamugamba nti gwe oli muntu Allah naza arrahma min qalbika Katonda yakwata okusaasira n'akujja mu kifuba kyo omuntu wagamba nti sagala baana kumanyira nze simanyirwa mwana nze talina nga buli gyonna ekikola kyokola tekiraga busaasiza eri mwana manya nti gwe ne bw'onooba oli mulungi otya bw'onooba mukyala ne ojja kulungiwa kungulu naye ng'omutima mukyafu tewali bulungi kintu kibi nga muntu kubanga weesiza akazigo naye ng'omutima mukyafu oba olabye nnyo n'olwali osanga omukyala yakutta omwana wa mujja we waliwo n'abakikola abaabwe bennyini n'amukwata n'asiba emiguwa n'akuba emiggo ng'alinga akuba ensolo n'ensolo tebagikuba batyo n'akwata n'ayokya n'amuggalira nebagenda okujja ogamba nti bamuzudde mwana ali mu nnyumba ne bamugja noga nti ono ddala muntu naye ng'ate olumu nga yennyini yamuzaala
waliwo gwe baleeta ne bamuleta ku tv ku polisi awe Kawempe n'omulaba nga yeebikiridde ayambadde ne shaliya ey'obusiraamu nogandi kati gwotagwanira ki bwebbanga lyomala nga tolina ku mutima musaasiza eri baana bato manya nti Allah jalla jalaaluhu aba yakugjamu okusaasira era bagamba nti sallallahu alaihi wasallam yakolanga yalina muzzukulu bamuyitanga Usama bin Zaid nabbi yalina mutabani we Usama bin Zaid nga bamuyita ddala mwana we era bambaali bamanyi nti nabbi yazaala Zaidi bin Haritha naye era aya ya Tabbanni yamala kukka neeraga nabbi nti mwana sigwa omukola ki naye ng'embeera yonna Zaidi gyabeerangamu wa nabbi nga mwana wa nabbi kati mwana wa Zaidi ono Usama yali muzzukulu w'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi mu baana be yasinganga okuliranga era bamusanga nga ebiseera ebisinga ng'atadde Usama amulezze nabbi yaliraani Usama lumu yabakulerako Usama ne Hassan baali kubanga baali mu ejemu omukono ogumu gukutte Hassan omukono ogumu gukutte Usama nga bwabakwata bwamanywegera baswaba ne beewuunya n'ekiki yali akola kutuyigiriza ffe butya bwe tuwangadde n'abaana abato neggwe buuza olwaleero omwana omuto buli mwana bamugamba nti olaba ng'omuntu ng'akuyita dduka kati abaana bonna baliwo era naffe bye tulamira abaana bukiri tewemanyiza olaba ng'omuntu ng'akuyita dduka olaba okumanya nti embeera esusse kati awo simanyi gwe sheekh onotubulira tunenye bazadde tunenye bantu ffe abalala no omuzadde okuutira omwana wo tewaba akuwa ekyokulya kyonna ate abantu emitima gyafa n'okuutira omwana nti omuntu omukulu mu lulande wadde olwagaalirizo oze kabalagala omuwe ekikubega nti ebyo bizze baada tajiriba abantu bayise mu bigezo bingi olinawo nze olwaleero Abdusalam nagambye abantu nze sikyasomesa swala abantu bamwagala okusala musala oba temwagala mulekeyo nze kati olwaleero njagala nnyo okusomesa emitima gino abantu ekyokulya kyennyini oli naga nti omwana we yabadyakedde ku makyanga mulamu negundi yamuwadde ekyokulya afudde Allahu akbar kati onomuleka neffe twagendanga nga tusamba akapiira webajjulanga nga mulya naye wamalanga okulya ngo gandeeka bampita naye ekyo tekikyaliyo tebakuwa ekyokulya n'olya olita bwolabanga omuntu ng'akuyita dduka misinde nokugamba ensi yafudde naye ngaokufa kw'ensi eyo ogamba nti ensi yafudde abantu ekyabafuddeko mitima olwaleero bweba bakyala mwanyiridde abaana bwala banyirira bwaba basajja mwayambadde munyirira naye emitima gyammwe gyafudde emitima gyammwe gyakoze eki kati emitima nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti inna fil jasadi la mudgha mu mubiri guno gwe tulina yagaa nti mulimu ekinyama ekinyama ekyo idha salaha bwe kibeerera nga kiramu salaha aljasadi kullu n'omubiri gwonna gugenda kuba mulamu omutima bwe gubeera omulamu ojja kulaba nga n'emimuli amenye yagaa nti wa idha fasadat omutima bwe gufa fasada aljasadi kullu gwonna mubiri gugenda kuba mufu olwaliwo omuntu webeeraawo nga ekimuluma obulumi lwaki gwe oliawo lwaki olwa ye ayagala okulaba ekiri mu mitima gy'abantu ayagala buli muntu alabe nga buli muntu gwalaba amuli wansi nga buli gwalaba amuli wansi kakati egyo lwaki netawanya okusomesa eswala tetukyalina kusaasirigana okusaasirigana kwabula nabbi yamala omuntu okufuna okusaasirigana bambi oba toyagala kulaba oli abonaabona kyebayita okusaasira oyagala nnyo buli muntu okulaba nga ali mu mbeera ennungi eyeyagaza nabbi sallallahu alaihi wasallama alina ekyafaayo kubanga naddala ffe abasiraamu twali badde nga bawulanga nabbi nti yagambye teekangayo nnyo obwongo yafuna esente z'edirhamu 8 nga bwogandi kati nfunyemu kasente kange n'agenda mu katale gye batunda engoye agenze kugulayo ekkanzu 2 sallallahu alaihi wasallam buli kanzu ya dirhamu meka 4 aba atambula wakatikati awo mu kkubo agandi fawajada miskina tabki asanga omwana nga muwala alabika ali mu mbeera ya kinaku nga akaaba amubuuza nti mayubukiki ya amatullah kiki ekikaabya namugamba nti inna asiyada arsaluni bakama bange bantumye mu katale le ashtara lahum shay'a bi 4 darahim
bantumye okuli obagula ekintu kyadde dirhamu meka naye fa waka darahimu minni dirhamu zanguddeko kyekikabya omwana ono sente zigudde bakama be bamutumye nabbi ku 8 yakwatako 4 naziwa omwana agende agula ebintu bya bakama be sallallahu alaihi wasallam njagala betukope ku nabbi nagenda mu katale nagula yagenza okugula ekanzu 2 yagula ki aba akomawo fawajada miskinan amaze okugula adamu asanga miskini omulala agamba nti ekyava kiga nti yataafafu min albardi yamusanga empewo emufuwa nabbi agamba nti ono allah amundeetedde teyajja mu kanzu gyayambadde gyavogula gyeyamugamba nti yambala ene kanzu olwaleero bwe tuba twagala okuyamba bannaffe bagamba nti muleete engoye enkadde era nojjayo ebikadde byotakyayambala era nenkadde ate nazo nozisunsula luno mu maaso eyo sibwa kukogga nenzira muddala ekikadde ne allah yagaa nti wala tayabbamu lkhabitha minhu tunfikun walastum biakhidhihi tokwatanga ekintu ekibi n'okiwaayo nawe nga bo bakikodde tukikola ki tokitwala neffe byetuwaayo baga nti abantu bekalamoja basada okuyamba bagala okuyamba bannanga balina engoye zemutakyakozesa muzireete n'okwata ddala ebigoye lwokakasiza ddala nawe tokyalukola ki tokyalosiba omugugu n'oleeta wano olugoye lwe yali ava okugula mu katale ekkanzu gyeyakwata n'awa miskini eyagenza okugula ekkanzu 2 yadda mikono misa sente talina nekanzu talina kakati akomawo asanga ono omuwala gwe yawadde dirhamu enye ebintu abiguza naye akyali mukuba akaaba amubuuza nti ate mayubukiki kyekikabya nagamba nti lakad taakharta ala siyadi nkereye ku bakama bange wa akhsha irrajatu ilaihim ayudhuni ntya bwe nagenda bwe nti bampadde obudde bwe nagenda nga nkereye bagenda kunkuba kiki kyayagala ayagala ono yamuwadde dirhamu 4 ate amutwale eri bakadde bamuwolerezeeko era nabbi yamutwala nakonkona yasanga wasibe nakonkona omulundi ogwasooka n'ogwokubiri n'ogwokusatu nga tewali eggulawo n'atambula aba agenda mwala amugambe nti gwesigala niwajja kugulawo mukyala n'agamba nti wa alaikum salaamu ya rasulallah yategere eddoboozi nti lya nabbi n'akomawo namugamba nti lima lam tardudna awal marra wathani marra wathalith marra todde salaamu omulundi ogusooka oganya okuddamu ogwokubiri oganya okuddamu ogwokusatu oganya okuddamu namugamba nti mbadde nziramu salaamu sirra mukyama fatuzidu salaamu oyongere otula salaamu fayubariku llahu fi baitina allah tere baraka mu nyumba yaffe ekyo olwo nomutakimanyi olwaliwo omuntu akutolera salaamu naye nga salaamu eva ku mimwa teva wano namubuuza nti ya rasulallah ki namugamba nti ebizibu by'omwana ono yafunye ekizibu bwekiti nebwekiti nembadde njagala mukomezaawo bambi temumukuba omukyala yagamba nabbi nti ya rasulallah bwobanga gwe omuleese okuva n'olwaleero ne mu buddu avuddemu mutadde avudde mu buddu kubanga nabbi yamukoze eki kyavudde mu kusaasira kuliko yamusaasidde naddayo eka bakyala be balinda engoye ze yagenza okugula batunuleko bamubuuza nti aina thiyaba ya rasulallah engoye ziriwa nabaga nti ma raaitu darahim aktharu barakati min hadhihi darahimu 8 yaga sirabangayo sente zibaddemu mukisa nga dirhamu zino 8 bamubuuza nti mukisa guliwa naga nti zikoze bino aataka llahu biha jariya omwana avudde mu buddu ku dirhamu 8 kunya ezimujja mu buddu wakasa llahu biha miskin ne allah nayambazaako miskini yenga musanyufu ku lwekyo negwe olwaleero omukozi obukozi akolera omuyisa otya shekhe ndowooza kati buli omu kati yeekubemu mulyaga nti mbakubanze nandikoze eki so bwana bwekabya baganda bange ebbanga lyetunambala nga omutima ebisazi gitubuze tujja kusigala abantu mannya naye nga abantu obutuufu tetukyali baki yalina rahmatu sallallahu alaihi wasallam ng'asaasira abasiraamu n'abatali basiraamu naye lumu bakuba ekifaananyi engeri gyeyasaasirangamu abasiraamu hadisi egamba nti inni la akumu fi swala
yagamba nagendanga okusaaza abantu wa uridu an utawwir nenga nti oleka ngene nsome ku sura empanvu mu swala kampomero nange ku Qur'ani agandi fa asma buka asabi nemba nkyasaaza eri mu lutimbe n'empula y'abaana abakola ki abakaba fa atajawaze swala nga ngisalira kawo kusaasira karahiyata an ashukwa ala ummihi nganti anti omwana ono gwanakaaba nze nga mpanvuyize swala mama wajja kaluubirirwa eswala ejja mutabukako kati olwali otulina naffe abo walimu oli n'abantu okulani yonna gye bamugambye nti ogenda girivayizingira mu swala awulira tuli mu jjuma awulira eri abaana bakaaba naye asala takola ki bwebamujjukizaamu nayongera neewunyolo noga nti oba nesula enyimpi mu kulani abantu bagaa teziriimu oli anyumirwa nnyo okusala nga akaluubiriza abantu naye nabbi eswala kasanawulanga nga waliwo akaluubiriddwa ekigeza yakikolanga wakusaasira abaana bano ne bwe yali ayogera nga agamba kukendeeza yagamba Maadhi n'amuga nti innaka la fatani ya Maadhi oli mu fukidde abantu ekikemu ojja kusaaza eswala naliwo abantu aze kusaala adduka addayo ku mulimu bamuwadde eddakiika 5 naye gwe osaala tokola ki tomala ojja kusaaza eswala mulimu ali ku safaari yasaasiranga omwana omutono akaaba ate ne maama kubanga mu mazima ng'owulira mwana wa akaaba omuzadde alinamu omutima omuzadde kugamba Katonda yagatta wayaze ne wayaza omwana wakaabira n'omuzadde ng'akyankalana obayita omuzadde omwana wawulyanga omwana akaaba ng'omuzadde akyankalana kakati yoyo eyasinga okubiyigiriza ebyo sallallahu alaihi wasallam yagamba man la yarhamu nnasi la yarhamuhu llah gwe muganda wange ali eyo bw'oba omutima gwo gwavamu obusaasizi manya nti naawe Allah tagenda kukola ki tagenda kusaasira tusaba Allah jalla jalaaluhu atusobose tutandikira awadde w'ekijja inshallah taala. Naam, tumweyanziza nnyo nnyini ddala mukadde waffe Sheikh Yasin Kiweewa olwayirimu enkulu ennyo nnyini ddala eyo ekukwatako gwe atulaba kikakatako okusaasira bw'obanga naawe oyagala okusaasirwa naye embeera kati gye tulimu etakyalinamu wadde tosaasira muto abakulu tobasaasira agudde mu buzibu tomusaasira omwetaavu tomusaasira kwegamba nti kyekiseera tube nga tukyusaamu. Nyongera okubajjukiza Prestige Margarine nga siyaagi omulungi ddala omuwoomu ow'omulembe ateekeddwa okuba nti nateekebwa ku migaati ne ku byokulya ebirala osobole okuba nti ofunamu mu abafumba cakes abafumba cakes ku mikolo Prestige mumugule mube nga mumuteekamu. Akabiriti kaffe akasolyo nakugenda mu dduuka wegambagani njagalayo ekibiriti kisolyo kibeere linnya nga buli omu woyita kyekigambo kyetwogera kibiriti solyo ate n'ebikozesebwa ebirala byonna waka ogenda bisangamu Chapa Traders wali mu kikuubo. Nze Alhaji Abdussalaamu Ali Kinobe kuba munange Hamza nkwagaliza olunaku olungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So all spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Hey friend, you know I got something for you. Spread it on your bread and it can make you grow stronger. Okay, stronger, can make you stronger. Prestige. Stronger, can make you stronger. Prestige Margarine. You gotta spread it, taste it, love it. Prestige Margarine is good for everyone. When you eat it, it makes your body grow strong and healthy. So all spread it, taste it and love it. Prestige Margarine. Babu Enterprises Limited oli musuubuzi oba ozimba kasiisirako balina Goodwill Tiles ku bbeeyi ya fakitole oba ekkolero eby'amazinga pipes
taps, engogo, ebizimbisibwa byonna biweetaaga. Yooyoote enjuuyo mwatto. Balina sink, tanka z'amazzi, saako ne malidaadi yenna ow'omu nnyumba ow'omulembe. Yooyoote enju y'ekirooto kyo bambi. Ng'ojja mu Babu Enterprises Limited. Basangibwa bwayise. Ave Kampala nga wakayise ttaawo. Ave Kawempe nga wakava ku bitaala. Oyo ye bwayise mujja okusanga Babu Enterprises Limited. Ofune malidaadi w'omu nnyumba yenna gwe weetaaga. Essimu 0703 5 19 57 oba 0772 65 57 02. Buli ayagala okuwunda enju ye Babu Enterprises Limited. Omusanga mu mmere gy'olya, mu mazzi g'okozesa, mu nnimiro zaffe ne mu mpewo gye tussa yafuuka kyesittaza mu bitundu gye tubeera era waabulabe nnyo eri emibiri gyaffe. Pulasitiiki si kizibu kya gavumenti yokka wabula naffe kizibu gye tuli. Pulasitiiki akosa obulamu bw'abaana bo, bazzukulu bo n'abazzukulu nakasatwe. Pulasitiiki akosa mulembe ku mulembe awatali kusosola ggwani wa gy'obeera. Kiki ky'okola? Pulasitiiki ffenna atukoseza wamu tukolere wamu taasa obutonde. Obubaka buno okutuusibwako Vivo Energy Uganda, National Environment Management Authority, Stanbic Bank ne NBS Television. Bw'otetenkanya nga tolina ddoboozi obuukayo bukuumu nkuyege ku ggi. Omuyiiya yenna atalina ddoboozi ne byayiiya bifa ttogge. Buli musuubuzi yenna ayagala byasuubudde bitambule. Buno bwe bweyamo bwa Salaamu TV obw'okuba awamu naawe kwe kukwataganya n'ekitongole kya Kasiita ne tuleeta eddoboozi ly'omusuubuzi awamu. Weerwaneko, weeyogereko, ojja kuba muwanguzi mu busuubuzi bwo. Lino ly'eddoboozi ly'omusuubuzi. Mwogere ku bibanyiga ng'abasuubuzi.